basize mutya mwasibye mutya mutya bali kujja gye mukoze olunaku olwaliro. Thank you for watching and welcome to yet another edition of Share with RKB. Olunaku olwaliro with a beautiful Walda Jalia abasinga mumanyi nga tiktoker, mukyala mufumbo, omukyala sigenda kuwayiriza maama temanyi ate nga muntu ali happy alina positive vibes all the time. So tuza okumanya biki ebimukwatako na biki byayiseemu naye nga kyensinga okumanya amanyi Mukama Katonda. Kyensinga okwagala ennyo ku bulamu bwe nti kita Katonda omulungi amumanyi era amutegeera. So Jalia, how are you doing? I'm good. How are you? Over from USA, right? Yes. Akazungu nkawulira. Akazungu kakyalimu akana Uganda kangi. Yes, omaze ebbanga ki? So ngenda mmalayo myaka 7 mu November. Endaweza myaka 7. mingi. Kamizafuke ddala omutuuze. Yeah, ndi permanent resident. Wow. How have you been? I'm good. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Jalia Walda. Yani. Jalia Walda. Just a Jesus girl, a wife, a mom, a sister, like a full package. I know. Yes. Walda mama nti musiraamu. Jesus ate ayingiramu atya? Nalokoka. Namitinga Mukama 2016, end of 2015, 16 beginning. Yeah. Nenga zali wali musiraamu. Nazali wali musiraamu. Bazadde basiraamu n'abaana ne baganda bonna basiraamu. Daddy wange musiraamu. And part of my brothers and sisters Basilam, but part of it Christians, part of it Basilam. Mami mulokole. Nenga yazaliwa musiraamu. Nenga yazaliwa. Bali ludda ojja bali. Mami wange gyali ne daddy wange gyali. Babeerawo. Mami wange abeera Akira. My dad abeera Nterero. Okay. Waldo obuto bwe bwali butya, yakulira wa, yasomera wa, those things? Yeah, nakulira nazaalibwa Nankulabye mu Kiyindi. So then we moved to Nankulabye Zone 6. So Jenakulira part of my life, been stukira most of my life okubeera. So yeah, we nakulira, we nabeeranga, we nazanyiranga, we nasomera buli kimu. Omwana akulira Nankulabye aba very active. I know. Tabeera mwana w'omu abawa community. Emmere weeyidde waayingira. Obulamu bwe butyo bwali. Bulamu bwe twakuliramu. You know? Naye kyotulanga omwana w'ekyejo. Obulamu Nankulabye wabusobolanga otya kubanga bubeera bwafujjo. Yeah, olina okuba sharp. Nankulabye. Actually abantu bonna bave Nankulabye. Oli kasita omugamba nakulira Nankulabye. Omwana mugezi nyono. Yeah, kati abantu abasinga omugamba nti nakulira Nankulabye. Kati olumu nga okwebuzaabuza katugamba supermarket kivulu okujjawo kino ekyenankulabye. Naye nga we twakulira we nasomera Nankulabye Zone 6. Lwaki abantu balowooza nti abaana b'Enankulabye baba sharp nnyo? You see, it's not a place for kids. Si kifo kirungi w'ogamba nti okulizaawo family. Si kifo ky'osobola okulizamu omwana. Era abavuddeyo ng'ovuddeyo Kisa. Obulamu bwali butya for you? Okuliraawo. Bwaliwo butyo era ng'omwana akulidde in humble beginnings, humble backgrounds. Oba we tuyita mu ghetto, weeyiya, buli kimu. Muli abaana bameka? So tuli abaana 9 mu mami wange. Ndi mwana wa 5. Tuli abalenzi 5, abawala 4. So ndi mwana wa middle child. Oli muwala wa kumeka? Ndi muwala wa 3. Lwaki olina ekyejo? Nze sirina kyejo. Nze mubaana wa mami nze atalina kyejo. Nze ekyejo mpozi nkikolera ku mwami. Naye nga abasigadde I'm a tough person. You're a tough person. Kiba kizibu okikkiriza. Mami yali akola ki Nankulabye? Mami wange yakola emirimu mingi. Yafumbako piraawo. Ne tusibako ice. Ogwo omulimu gwatukolera nnyo ssente. Ice balaafu. Oyo ow'ebiveera. Oyo. Omwana yakulirako mu oyo ice. Yakolako nga makeup artist obupenso bwedda ne kopagaalo. Yasiba enviiri. Mami wange basically abadde hustler. Yes. And I learned that from her. Biki wayiga kuye? Nayiga okusiba enviiri. Nayiga okukola ice.
naye okutunda amazzi twalina ne taapu nga tutunda amazzi gano gabajja ne basena ago n'oweeyo 10 ndowooza wayiwa ebbali nga bagamba awo ye amazzi mangi ng'okuyomba okulya kulabisa kataapu ng'okerawo saawa meka nga tukeera buli lwokeera ng'okola mu mani so twakeera nga oluusi nga nogenda ku ssomero nenkera nenzigula taapu kati nentundawo kyentundawo mami ng'akyebase mami bwe yazuukuka nga mugamba mami nina okudduka ku ssomero then mami ng'atekinga over oba muganda wange yenna omuto eyalingawo amazzi bagabala batya agataapu sijjukira nnyo naye akatini kenzijjukira baakubiringanga oba buli mita ngamba ng'otunda ggwe ekidomola ebiseera ebyo kyalinga ku 10 kidomola obutono nga temubukyajinga oba akatono kalinga ku 5 nga tukyabukozesa obw'ataano that's probably around 14-15 years ago. Okay, cool. Yeah. Kasene zabanga zo za mami. Zalinga za mami ne ekya mami kiba kirabirira abaana. I know. Twabiranga waawo kuyiyamu mami n'omuyiya nga abaana abato bimanyi. Nali business. Oh yeah. Mpulira. Nalinga muyiya. Nalinga good girl eri mami wange. Ngoye akatono akasandira ng'omuto. Era ng'omwana omutono ogera n'ogulayo ka sweetie n'obuzabuza. Ice. Yabawangako. Ye kati yalinga factory nga mu abakola. Nga mu mulyango actually yatuketsera nga mwe temukyamwagala na mulyango abatami. Mwakozesanga biki? Twakwatanga jole jasi. Tuteekamu amazzi. Tukamu ne ku sukaali. Kati nga mami alinawo akalungu akali special kateeka katabagamba ng'agonda ice waffe nga tatalinga w'abalala kati nga balanga yogezaako koppa nga tavaayo yalinanga obuwunga bwe yagulanga eyo mu kibuga ng'atabulamu so nga ice avaayo agonda dadi ye yabibakkizanga mubibeerengamu dadi waffe ekituufu dadi waffe yali bano abasajja abatakkiriza mukazi kola omusiraamu ddala naye nga ate we needed it because financially tetwali okay. If we were okay, teyandikoze money. That's what I'm thinking. Yes. But we needed it. I know. Yeah, there was a time nga tukyetaaga. But dadi wange ye yali permitting nga mami kukola. Era nga yomba nnyo lwabaze waka dadi waffe yalina abakyala abalala. Kati nga wiiki gy'amalira nga taliiwo. Nga mu business ng'ekwajja. Yagala naye nga bw'ajja musirika ne muggalira bakasitoma. Kati kibanyiga mmwe ng'abato manyi abato babeera kyatuyiga era dadi wange bw'alabanga interview eno mugamba dadi yali mu kampuni ekisusse ng'akuba buli kimu abantu abaddeko ne baddadi abakambwe I think kirungi ate kibi kyatukuza kyatuyamba in terms of discipline okyonooneka kubanga walinanga omuntu gw'otya okukola ekintu but at the same time kyatupushing away from him. Like every time we would come home, gamulaba ng'omulaba akomyewo ewaka. Teri kuseka ne mulekaana, teri kubeera kumpi ne mami, so it kind of pushed us away from our parents. Ng'ate bw'aba taliiwo, nga we are close ng'abaana nga mutuula ewa mami. Olwali. Tekako TV ne mulaba. Babaawo, ebyansi temubiraba. Kati. Muna kulaba mawulire. Yeah, ate nga tuli baana bato, we're growing up, you know. Yeah. So eddiini yali nnyingi nnyo awaka kwabaga nti byansi ekitegeeza nti eryagala nnyo mubeere nnyo mu jjuzu bagita jjuzu wuzu that Islam you know okubeera nga muli basekati basheekhi yakwagazako lyokufuka shekati ndowooza era abantu alanga mu masomero ag'obusiraamu he really like needed it for me but I think I had a different mindset si kye kintu kye naliko nali ndaba obulamu bwange nga buli walala nkweyagala ki nze nali nkimanyi ngenda lokoka at a certain point lwa nebbinkiriza nga negenda mu makyaki awe nankulabye waliwo kyaki ya restoration atugendayo owulira you feel at home nga buli bwogendawo naye nga ate toswakiranga muntu yenna nga si kyowulira ng'ogeze mu muzikiti when you say the truth sometimes some people might take it in a wrong way, but I think I wasn't for it. I never felt any connection. Sadly connected in any part. Yeah, so do you think olw'okuba nti mami teyali musiraamu nawe kenyini tekyateeka ddiini okunyikira nnyo tolwokuba ne dadi yabeera nga ali on and off
ekyakulemesa nkunyikiranga mu ddiini? Mami yali musiraamu. Fena twalokokera wano mu 2015-16. Fene waka twali tuli basiraamu. Nenze obulamu bwange I knew I was somewhere else. Oli mwana afaanana atya? Nali mwana ayina eddalu. Nali kaana kalungi. Oteekwa okuba. Up to now you're cute. Yes. Kati ensi enkutteko. Akaana kalalu. Nga nina effujjo kyosa naye ng'ate nali mwana mugezi mu ssomero. Okusoma bulungi. Mize ki gye wakolanga gy'ojjukira ekyo ekyakukubyanga? Bannange oba kwogera nnyo. Nayogera era ndowooza Katonda yakimanya mu kwogera mwenja okujja future. Nga mu class kule sitobulako. Ate ne wensirika. Bakuteekako. Banteekako. So nakyogeseera nga omanyi yogera. Bagenda kuteekako. Yeah, so I used to talk a lot. Nga njogera. Sayina mize mibimbo. Primary, what was your favorite subject? Nali nkola nnyo science. Nkola science ne math. Doctor awedde emirimu. Era actually kinsise empaka eno mu bukulu. I used to think I'm going to be a doctor. Okay. Kubanga ku senior 4 nakola bulungi biology, chemistry, math ne physics. Wow. Kati nga mmanyi I'm going to proceed over in senior 5, senior 6. Yeah, naye nga nakolanga bulungi science. So wakoma mu senior 4? Nakola mu senior. Why? Nakola mu senior 4 nga nfunye omwami wange. Yeah, nfunye omwami wange n'engamba. Omwami wamufuna mu vaak? Nali nkyali mu ssomero. I think oba nali mu senior 3. Senior 3? Yeah, I think senior 3. Mwali musoma mwena? Nedda. Omwami wange yali abeera mu America. Ye nga yamala dde ebyokusoma. Yeah, so nga ye abeera mu America, nze nga mbeera ki? Nankulabe ne wa America nga tebikwatagana. How did you meet? Mukama yatukwasaganya. My sister. I have my late sister. Yeah, connecting akona ngamba. There is this wonderful guy I would like you to meet. Mwogere tabeera wano. Abeera mu America. Tena ngene ngamba bulamu bwe neeyagaliza. Nkoyo okubeera eno nankulabe mu kiyaaye. Yeah, so we started talking. Konya emyaka emeka? I think twatandika okwogera ne my husband. It wasn't around 16, 17. 17, yeah. I think I was 17. So then he found out I was 17. Nanchawa. Ngalaba oli muto. Ne mugamba nze ndi 18. Ng'oyagala nnyo n'okusinga ye. Kati ng'omeze okwagala omuntu akuwaleza it's against the law. Okwagala omuntu ali below 18. Nakubira mami. Nagamba I have to first find it out from your mom. Nakubira mami namugamba mami. Mama, omwana ayina emyaka emeka. By then yali atandise okwogera ne mami. Kimerengendo okubuuza, I mean, how did you tell your mother you have a boyfriend? My mom. At 17. My mom, I was super close with her. Okay. Sijja kulima nti nali nkweseeyo ebintu ebimu. Bijja biri, yes. Naye nga most of the things mami wange yali ng'abimanyi. So n'omugamba nti mami nfunye boyfriend. Sister mpadde boyfriend. Reaction ye yali eti? Ye bwe nasooka ne mumulaga. Ngamba omusajja avunaanyizibwa. Ate my mom knew first of all nti sigenda ku nali saagala baana bato buno boyfriend. I wasn't into like stuff of dating for long. Tuwekulaakulanye ononyo. Yagalanga bwendi. Me, I told my mom. Sigenda bonaabona kunoonya muvubuka because of the experience of what nalabako ne basista bange ne baneighbor adde obwana obuto kati nga ngamba njagala omusajja mukulu. Experience yali etya for your sisters? No, like tewayi kye bafuna mu boyfriends buuka buto. Era abasajja kati abaabagasa be basajja amaze okulaba ku nsi ng'ateredde basically. So ne mugamba miyona omusajja gwe njagala omusajja mukatuliki. N'agamba go ahead. Omukatuliki? Ku musiraamu? Yeah, nali ntandise okujjirira nnyo naye nga sinaba kuvaayo nga obeera ng'ogamba oba mbagambe naye nga sinaba kuvaayo officially kugamba nti mbagambe nti ndokoze. Yeah. So it was love at first sight. Olamutunako bw'oti n'oga nti yono omwami wange. Twasooka kwogera ku simu for 1 year nga simulabangako. Bali manyi sister bwe yagamba nti there is someone I want you to meet. Yali amaze okuddayo. Ndowooza yali yajja e Uganda.
but yali amaze okuddayo we natandika okwogerera naye because twayogeranga ku ssimu naye bamuweza obufaananyi naye betya enyuma nga yakatandika ereeta excitement nyingi muba mwogera ne mubeera excited ne mubeera ku video call kati ebiseera ebyo video call tezaali nyingi so I had to always borrow a laptop ku mukwano gwange nengireeta mu kisenge nisetinga ng'ogenda agenda ku TV. I can imagine. No, mukubira ku video call n'akulabako. Oh my God, I want to see you. Getting excitement. I think it helped us okwemanya. Okay. So we talked namanya ne mumanya. Ate ne time eyeri tekwatagala neno teyakutawanyanga like calling. You find ways. Trust me. Omuntu wakugamba tetukwatagala abatakwagala. You know, kwa sawa musanvo gweno bo baba bazuukusa. Okay. So we bazuukira okusawa musanvu nga tutandikira olunaku ate nga naye teyeebaka alowooza kuwalira so mu kiro kyonna mubeera okwo ku masimu paka lwe weebaka era yeebakiranga ku zijjukira laabweyo oh dear naye like binyuma ebintu ebyo omukwano ogwo gwewala ogwo kubamu nnyo obufaananyi bwe kibeera because sigubeerangako nze njagala nnyo nga tuli kumpi awo mulungi but gutuuka ate gwe gukyasinza obubi how mulungi wano in the beginning mubeera excitement naye muyomba bw'oba tolina communication skills tosobola kumalako na long distance otuuka ekiseera nga waliwo obuteesigangana ntandika oyomba twayomba nga kyekibatta no just okubeerawo nga muyomba nga I think oba ne missing each other kati ate olumu akubidde essimu togikutte oliwa 5 minutes oliwa okola ki mugamba mbadde tobasijirayo baki oluusi kati bino ebyekito ngenze ku budanke okyalimu obuto omulimbi erimbi obugayi twagala kukwata wali noyiza ajja kuwulira gamba oliwa mbadde nga omanyi obulimbalimba nakukwata mu bulimba I don't like someone who lies ate neweekaza so netuyombanga nnyo mpaka wetwakola disino tubamanyi bwojja Uganda njagala funa lumu maybe kijalekerawo tuyombe actually kyekyo ekimu ekyatuleetera to decide whether we should have a baby together sagenda okujalaja after 1 year after yajja mu December kubanga natandika okwogera naye January najja mu December nga 13 birirwera nga kyewalaba ku screen kyekyo kyennyini bambi twali twatuka ekiseera nga twemanyi bwafaanana simanyi oba bwe kyeyalaba kyekyo it was him yoyo kyali kita physically twanyumira obulamu nga togambwako twali awo nga tusulawo ku Africana nga tunyumira nga tukeera bukeezi keera bakulabirira sente weeri nkeera kulya ngaobulamu butambula nga bwabubala buli kimu netukeera olwomami anzikiriza ngambye genda netutandika oli obulamu genda ku biiki kukola ki okusoma tebikyaliwo tobiwuliza twali mu holiday ya senior 4 nali namala okutula senior 4 nantudde senior 4 nga ndi mu holiday Katonda nanyamba nenfuna olubuto daddi mwogo omwezi gwennyini nenfuna olubuto omaze okyogerako twakyogerako ne bange ng'akyali eri we should try Katonda ate natublessinga Katonda mpadde ebintu byonsabidde mu budde banange daddi nasirika ebiseera ebyo nga baali bayawukanye ne mami ebyo bakwa tubisikipize naye ngaawo baali bayawukanye ne mami nga takyadda waka what happened bayawukana daddi wange yalekawo mami wange mulekawo munange simanyi nnyo byabakulu naye nabitegeera daddi wange yalekawo mami wange ate yamulekawo mu mbeera embi gye yali amwetaagiramu ennyo nga mulwadde n'amulekawo n'afuna omukyalo yali already alina abalala n'atulekawo enankulabye amulekawo nti olwokuba embeera gyalimu yali so demanding just ndowooza yatuuka ekiseera nga takyamwagala n'amulekawo n'atulekawo tutandika okwerabiriranga ne mami ne baganda bange nga mulabirira mutya ne mami omulwadde kozi yabadde breadwinner and staff nze ensi enkubye
Ruth Nsenkobye era bwe ndaba omuntu omumanyiira mutunuulira bati ne ngange nze nalaba ensi nga ndi muto bwe nkola statement eyo so gitegeera ensi nagiraba ndi muto Otya? like buli kimu kyempise mu bulamu bwange tewali kintu ky'oŋŋamba kisiiseemu mpazi maybe okugamba amasabo okugenda mu ssabo okubba biki byonna ebyo emize gyonna emibi byonna mbirabye I think my life is a testimony from God like obulamu bwange manyi bagamba balokole omala kukola bibi kukoonayo n'ogamba n'olyoka kandokoke obulamu buli omu ajja kufuna obulamu obw'enjawulo wali omwana kati nina kati nga buganda bwange obuto oba nina abaana bange oba otagenda kugamba ku nnaku tetwayitamu bwe twanoonyanga emmere oba twasobbanga kasasiro to put food on the table olwo mami nga mulwadde mulwadde nemusomba kasasiro okusomba ne muganda wange omulenzi na muganda wange omulenzi Sharif bamuyita Sharif oyo ye namulabanga ng'asomba kasasiro ne tumukwatirako ng'agenda mulyango ku mulyango ng'asomba kasasiro ssente bwe yazimalanga n'azireeta n'agendanga ng'ayingira mu myala nalonda obucupa nga munnange emyala egyo egirimu ebituli nga mubaamu ebinusu ye nga mubaamu ssente oba nkuba yeezireeta naye nga bagenda mu myalo bakiyitanga kutoga n'agenda n'ajjangamu ssente ne tuzooza n'omusenyu naye otaba Katonda abaana kati abakulidde mu ghetto be bakitegeera bwenkyogera omyala ng'okwata bwotinojamu ebinusu ye enkuba buli bwetonya ng'agenda n'atogga n'atuyigiriza ne tugenda nga tukwata mu myala emikyafu nga tetulwala ne tujjangamu obusente ne tuleeta ewaka mami n'agira okuyola kasasiro kunoonya mmere bwabona abaana boolaba nti omunwe gugudde n'agulonda era nze bwe nsanga omwana nga omulaba anoonya egooti obwongo bwange mba njagala nnyo muyamba era nze n'omwami wange n'atambula nga bw'atambulawo oba Kampala wonna mazima asobola okwemala buli 100 ekimuli mu nsawo I'm happy ndi Katonda yakusangula amaziga ago era buli wembeera awo nentunula neŋŋamba sometimes nzuukuka neŋŋamba God is it me I know like yenza asobola okugamba nti okay Charlie go to Uganda n'ogenderawo n'ogamba even if I want to go now you can go so mwafunako olunaku n'okera nga tomanyi tewamu nawe batemuuyo ne mami yali awo yeetaaga eddagala yeetaaga buke ezo ennaku si lunaku myezi na myezi ffe wa good kids nga mami waffe akeera ku makya nga tumanyi ekyokulya tekiriwo ne tutamubuuza mami tunaalyaki ne twebuzaabuza ne tugenda mu baneighbor ne tutambula ne tuzannya nga takyatugana na kuzannya nti ki because yamanyanga oba maybe kijja tuyambangako okwebuzaabuza ne tugenda ne tuzannya eyo mu baneighbor ne tukomawo 7 bwodda nga tewali ffe tetwabuuzanga mami tunaalyaki era nga tugenda ne twebuzaabuza eyo wetumala okwebuzaabuza eyo nga tukomawo ewaka mpaka obulamu bwe butyo twabutambuza no for a long time so abantu abamu akulaba wano ng'oyagala Katonda nga tamanyi lwaki okera ku nkyano ga praise Jesus olina ensonga lwaki olina okumwebaza Mukama yeebazibwe nga omwebaza olw'ensonga gy'akojje nze nina things that define me ebintu bino biba tebiri mu bulamu bwange I'm incomplete first of all it's God all my life I know the second person ng'ebyo byonna Katonda the second person is my mom knows everything about me amanyi byonna tutuuka ne twetunuulira bwe tuti namugamba jjukira ki nemutulika ne mukaaba ate tukyakaaba I know we overcame it era tuseka nogamba byejjukira kino my mom another person is my prophet Samuel Kakande oyo ansabidde he has guided me making right decisions in life omulala is my husband oyo my man
my husband, my love. Oyo ne mulaba mutijjusa nnyo. Tijja. Tukkiriza gy'ali Musajja yatijja. wange. Kwa omuntu yakwagala ng'oli 17 up to now. Yeah. Yena kati wuno, yena mu 30. So, Mukama mulungi. kati Mweyambanga mutya awo obutayonooneka kubanga okusomoozebwa kuba kw'amaanyi. twayonooneka. How? Twayonooneka. Naye twayonooneka nti twayonooneka n'odda engulu. Okwonooneka kiki otegeeza mu ekyo? Mwakosa ku biragalalagala, kubba, kola biki? Sinywangako mwenge, sikozesangako njaga. Naye buli kintu ky'omanyi eky'omuntu omwonoonefu. Kwetunda. Buli kintu ky'omanyi eky'omuwala omwonoonefu kikola. Sijja kulinda. Buli kintu ky'omanyi omuwala omwonoonefu ky'asobola okukola okuggyako omwenge nalaba abasajja at a very young age. Sijja kikwasa mbeera eyaliwo kubanga waliyo abaana bangi abayita mu mbeera and they still survive. Yes. Ekyo sijja kikwasa eyo. But it is me that I like, you know, I'm the reason lwaki nakikola. Why do you say it? You're the reason? Nabikola sijja kukikwasa nnyo mbu ku mbeera. Amanyi ogamba Funa go blaming. Yes, embeera yampushinga, but I also did it. Sikyalina kyaku. Olwo kati nga bakuwa ssente mmeka nga zikuyamba yawaka mwena? Nga zikuyamba n'okomawo n'olimba mami. I used to lie nga mulimba. Nga tege nti ova kwebaka na musajja? Nga tamanyi. Ko waki wakimukwekanga yet you are open with her? Kati kankubulireko ekintu. Nakimugamba recently bwe najja mu Uganda guli omulundi. So my dad yali ng'akolera mu Kiyembe. Kati nga buli lunaku mulina okugenda ne mutuula ku mulimu gwe. Ne mulina mpaka wabawa ssente z'emmere. N'oddayo ki? Ewaka. Naye ng'olimu ogenda n'atakuwa. Ng'ate tebakyali mu communication y'amaanyi. Kati gwe kye wakola ng'ogenda nga weeyiya ng'omala odda ewaka. Omugabo daddy yatuwadde. So that's how I used to do it. Basically wafuuka maama wa maama wo? Nalabirira mami wange nendabirira bato bange. Bato bange si bana kuba ndi wakutaano nabo bana. Ne mbalabirira bato bange. Emyaka egyo emito? Emyaka emito. Okusomoozebwa kikuwasanga nga mulimu ogwo like kwanja kuyita mulimu because they used to pay you. Yeah. Ate abantu bali different. Sijja kugamba nti mbu nasanga okusomoozebwa. Wabula at a certain point in my life nali manyi nyinza okufuna HIV. Yes. Era nga manyi ngamba but me, I used to think that I'm going to die young sometimes. I might die young. Nenga weewaddeyo. Life is useless. Ani yawe exposinga? Wafunayo mukwano gwe walaba wakijja kwane? Yeah, nina mukwano gwange. Yangamba ofa bwavu ebintu obirina. Nasooka nira waliwo akalenzi ke yanfunira. Mami yali mutuufu. Mami yangana ng'omuwala oyo. Omanyi abazadde bo baba smart. Tulaba. Naye nga mpoza mabitanja. Omanyi oba omuto buli kimu muzadde waba bikyamu. Naye so byebyo. Yasooka kufunira akalenzi akaasooka kali ka bwereere? No, really teyangamba mbu she's putting me oba mu prostitution oba ki. Just yangamba osobola okuula abasajja. Kiba kyekyo still. Nangamba osobola okuula abasajja. Ufuneyo obusajjasajja, you know. Ati munaye nange nembipi. Notandikiza ogwasooka. Ekyafuka n'obeera addicted. Sijja kiyita addicted. Naye nga nkyagala nga nkiraba like a job. Tewakyagalanga. Naye olwokuba nga tolina kyakukola onoonya ssente. At a certain point natuuka ne mbyagala. Nga ndaba n'obulamu ssente. I'm even getting money. You know? Si buli musajja ba meeting ambu really mbu wali nga webakane. Kati ne bakuyingiza mu this thing of the two thing bo musajja okuzabuza n'omulimba n'omukola kino omuzannyo. Ebyo kati I was okay with it. Natajjuka nti oluusi oyinza okugenda ng'ogenze kukuula aye ne bakukuulirayo. Byabeerangawo. Ate nga bamba baana raafu. Tewatyanga obulamu bwo n'ogamba ono gyantutte nvaayo. Right now. Sometimes I even talk with my husband ne mugamba. Waffe twabyogera. Tubyogera. Yali best friend wange. Na meeting omusajja ne mubuulira buli kimu. Ne mugamba nze mbadde mbulamu bwe buti. He knew everything about me. I knew everything about him. So waliwo tuddawo ne ngamba naye omanyi nti na surviving. N'oyingira ebikomere ebyo n'ovaayo ng'oli mulamu. N'oyingira ekikomere ekyo.
n'omuntu gw'otomanyi. Gw'otamanyi. Let me talk about one instance. Mm. Eyo yo sirigyerabira Mukama ye yantaasa. Naye nga mpaawo nga meeting mukwano gwange ngamba I have this guy together. Nga tugenda ne guy nga tugenda side za Gaba Bunga side. Nga toka guy tewali kye yankola yadde. Twatuusa ngamba ojja kwebaka awo. Nangenda nga naaba nga neebaka. Mu kiro. Omusajja ng'akola funny sounds. Oh my God. Nga tafuluuta. Si kufuluuta kwete kwali kufuluuta. Mmanyi okufuluuta. Ng'alinga ekiwugulu. Ayina abo baayogera nabo mu lulimi lw'otategera. N'atandika nga bannange. Eyo incident naginyumiza bbaawange. Nengamba Mukama bw'onzija wano weezira ku musajja mpanishinga. Omusajja n'atandika okugira nga bweyeegaaya ng'otobulaba yeebase. Omanyi kino ekitangaala ekijja mu kiro nga omanyidde ddaka. Ng'olaba omuntu amubi nga ngandi mpuliriwe bati nga si mubi. Naye nga tewali kyankoze mboba nkutteko baki. Bannange omusajja alogoota, omusajja ayogera, omusajja alinga alina byalya. Toga wayinza okuva mu kiroto n'aliira ddala nze. Wow. Obudde bwakye zaali ssaawa 11:12. Nangamba I have to go to work nazukuka. Nangamba okay. Najja yandropping oba Makerere side. Namba sente. Akuwaza ki? Yampa sente just over transport or whatever ye bwe yakiyita. Nangamba okay. Bye. Naye natuuka ewaka ye incident mu bulamu bwange gye sirira. Oddamu mukubirako. Abo. Nga nzirayo nengamba Mukama antaasizza. Nga omanyi Katonda is so merciful to us. Era noddamu n'okola ekintu kyo era noddamu. So nina ebintu eyo incident sirigyerabira obulamu bwange bwonna. Sirigyerabira. Ate gye wasinga okunyumirwa bakweyo okukutiisa waliwo ogaa nti naye ku luno ono atuukayo nga like nengamba ye bulijjo ndiwa. You know, one day I got someone who became like my friend. Yantwala n'antwala nga ngenda kwakitinga nga kaka girlfriend. Ndoze wabo banga bamuteeka ku pressure. Leeta omukazi. Nengera lewampa sente. Ne bakufaako. Ne bajakala. Nga ate nina empisa. Nze ntuuka ne nfukamira. Mpulira. Nga ndi kalungi, nga ndi innocent. Obugoye bw'oyambadde obujjowa yabuggulidde. Yangulira engoye. So he became my friend. So temwaddamu kwatagana after that? Well, when a relationship was fading, you lose. But when I met my husband, did you osalawo okukivaamu eyo that act? And what happened? My husband, when I did a meeting about the meeting about and ntandika obbesalako mpola olwo nga ngudde mu mukwano ngamba ntandika obbimunyumiza byonna eneesala omukuumu nenterera naterera bwe namala okufuna kyenjagala Mukama kyeyampa. I settled down. My husband, kyova nkugaye my husband mu bulamu bwange bw'aba taliiwa I'm incomplete. My husband has cared for me, my family. Mama wange amujjanjabi. Ye yansomesa senior 3, part of it over. Your husband? Wow. Nansomesa ne senior 4. Your senior 4 yonna ye yagisomesa. Nansomesa. Still atutte mu America nsomesezza. Made sure I'm educated. Yeah, so. Mami otayogera nko naawe mu mbeera eri ey'okuba okuula okuba n'abasajja. Waliwo enatuuka nga muleetera abasajja. Ng'otegeeza ki mu ekyo? No, nga muleetera abasajja ne mugamba mama omutuzze mukuula. So that's why I told you. Bambi saagala kubyogera because some parents might judge her. Ate nga gye biri mu makama. Yeah. So twatukise nga tetukyali mama na mwana nga tuli ba bestie. I think it's a good thing. Yeah, nga tuli ba bestie. Nefunayo omusajja nagamba I want to see your mom. Ala nafuna omusajja yali mukatoliki nga doctor nangamba njagala kuwasa ne mutwale wa mami wange. Sajja nga mutidde bambi ayinza okubaamu obulokologo yali wange naye yalya ku bintu for that time. Yeah. Naye tubere
Because I can imagine nga lwa meeting omusajja lwa meeting tosa kugirawo ngalo nsa olina okuleetayo ku bintu. Mami wange yali ebintu sijja kulimba ekyo. Kyobola Mami wange buli omutunulako ne twetunulako abantu balaza lwaki tweyagala tumanyi gye tuvudde ne mami wange ate nze omuntu gye nvudde naye siri kwerabira. That's one quality about me. N'abantu abaatukuza Mukama bwe yanzigulirawo ku nzigi naddayo ne mbeebaza abaatuwanga emmere. Nankulabye. Wali omukyalo bakyala balinga babiri balinga basatu besiryerabire yasooka baali bamuyita Maama Asiya oyo yatuwanga bambi obuwunga omulala Maama Sande omulala oba baali bamuyita Maama Shakira oba ne Maama Namuyanja bambi abantu abo ne Maama Baby wali omulala baali bamuyita Maama Baby ng'alina edduuka ne tuli edduuka ne mulimalawo. nanoonya omukazi yambula Oba yafa. banaye nanoonya omukazi yambula nanoonya omukazi twali amabanja mu dduuka lye ne liggwa kati ne munoonya ne nnoonya omukazi yambula naye nawulira nga njagala to pay her back for the good things she did for us nga tukula. So bw'afuna olubuto maama yali amaze okuwona. Mama wange tawonangako mbu nga nzijukira mama wange yakatandika okuwona ng'alokose n'atandika okufuna relief ate okuwona kiki kino kyentegeeza era ng'omusujja gw'omukimako nga omanyi obulamu. My mom I think n'okuzaala ennyo kwamwonoona system. It kind of damaged her health. Yazaala nnyo abaana kumukumu abaana 9. Kati obulamu bwe immune system ye ne going over down. So n'alala yalina ulcers. Alina ulcers. Gasiba nnyo enjala abaana balye. Oba byebyo. Mukazi wattu alina ulcers. Kati ku luno COVID lwe yajja n'amwonoona amawuggwe era kati enzisa ye alina allergies. So Mukama yamuwonya. So bino ebijja ne bimulumba musujja biki ebyo biri under control. But the biggest thing mama wange alinanga olubuto olwo lwa ulcer lwamulumanga n'akolapse olw'obulumi Mukama yamuwonya. So bino ebijja ne bimuluma ng'omuntu omukulu yenna ajja n'alwala omusujja ebyo bibaawo. Kati anti akuze oluusi waliwo n'ebijja n'emyaka atandika okuba ng'olwala. Kati we're not complaining. She's very fine. Losing the weight. She's getting like I'm trying to make sure she's living her life. Jata living her moto. So now yagenda n'atuzaala. N'againinga weight. N'afuna ebirwadde. Bisukaali pressure. Eddagala limuwa weight. Talina ssanyu. Amagulu gamuluma. But now she's living her life. Mukama yampa blessing okuba nti nsobola omuwa obulamu bwe obupya. So she has lost weight. She's looking amazing. She's living her life. Ayambalako ne ku bujjiini. Mpulira. Agendako ne ku zibiiti. Bamuleke yeeyagale. Bw'ozaala wano omwana eyasooka awole maze okulokoka? Naye sinaba kulokoka kukwatula. Nze obulokole bwange bwatandika slow. Saabuuka bulungi. Wano wafuna olubuto tonnalokoka. Kyali kitya ku kyalo? Abantu bakugeya omwana afunye olubuto ku lujja bla 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 oba olwakufuna olubuto n'ogera n'omwami US. Nze nafuna olubuto ne boogera. Reason do you think I care? Nze nasobola okulaga nti I care. She thinks I care. It's about my life. Nalekera okulekera omuntu yenna okukola decision about my life. So nalufuna nengamba ya nzadde kiki ogenda okukolawo nenfuna olubuto. Communication jukira kakati ali eri oli eno tebiba byangu. Wana omwami n'oba obeera naye era ng'oli lubuto era kubamu okusomozebwa kw'amaanyi. Twayomba. To an extent n'ebisa byannuma tuyomba. Eby'omwana we byannuma tuyomba. N'omugamba ebisa by'ensimbi. N'omugamba ate biki ebyo? Kati n'akubira mami n'ajja mu ddiiro n'ankeberako ne tugenda mu ddwaliro. Ye mwana we asooka naye?
ayina omulenzi amuyita Alex. Okay. Yeah, very lovely guy. Ndoza teyava ku ssimu. Otya ate yava ku simu Ng'ebisa bikulu. yakaaba ng'ogamba yali muleba ng'ate nze ali muleba ndi mugumu yagamba nzaabe muleetedde tubadde tuyomba baby wange kati ate negenda ku kiso bansala kiso nga nemereddwa okupushinga omwana. Okay. Kyejo. Kiki ekyo? What happened? Katonda bwate bwe yakyagala ndowooza ngende ku kiso naye nga nalemererwa. Babasawo bagamba kikirira bisa byali bitono. Bagamba oba amagumba gaali Mato. Okay. oba kiso ne bantwala ne bansalamu omwana. Naye ate munange abaddako nabasindika busindisi. Era ndowooza embeera bwetyo bwe yali kyalina kubeerawo bwe kityo. So bw'akomawo asanga bebi ali wano oba gwe walinnya n'ogenda? Nedda kati olwomala ofuna olubuto nalufuna tugambe nga January oba December biki kati najja era December nga maze okuzaala nga kabebi kali awo ndowooza myezi ng'ebiri esatu awo ng'olwo nafuna amaka yanfunira amaka nanfunira ennyumba. Olina maama naye ovuddeyo naye bonna nabo? No, mami wange yali akyabira Nankulabye nga nze nafuna ennyumba we Makerere nga wembeera kati mami ng'abeera Nankulabye nga mbeera Makerere nga sigamba mbu bagamba nti mbeera waka we nazaalira kati nga omwami wajja nga tubeere Makerere bulungi naye nga bulunaku nzije Nankulabye nendaba maama. Makerere ng'obeerawo weka? Nga mbeerayo nze kale kabebi. Otya mu nju? Kaali kakisenge eddiiro. Okay. Nga olweggulo olumu ogenda ne kaganda kubeesabeesa naye nga nakeeranga buli ku makya n'enzije ne Nankulabye. Osiiba Nankulabye otuzaayo butuzi? Nsiiba Nankulabye. Awo ne tugatharingako ku busente awo Mukama nga nkwatiddeko yali mami yafunawo ka plot nemuzimbira ennyumba ye eyasooka enansana. So ne mujja mu ghetto ye Nankulabye ne mutwala enansana. Bayitayo Wamala. Manyiwo. So gye yagenda n'atandika obbeera kati ne tuva mu obwo obulamu bwaffe obwe Nankulabye awe bwaggalira awo tuva mu Nankulabye. Mudduko kaddi era kiki kyasiga okupushinga? Kati ntandikira ddala olwo okufuna personal connection with God. Tandika okuwulira ng'olaba osaba n'owulira nga God is talking to you. Nengamba mami nze ndokose nga mwana wange bajja twokya famire biki n'agamba nemugamba nze ndokose nepostinga ne ku Facebook nalina ka Facebook kange ebiseera baa nze ndi mulokole olwo ne famire nze nagikoowa bo nga bafaayo. Famire tejja kufaako naye lokoka ne bwobeera ofiira ku street tebajja kukukemera but lokoka they will look for you bajja kwokya. Awo ne mbagamba nze ndokose ntandika obulamu bwange negamba bwoba onkyawa nze bwe nalokoka nagamba buli ankyawa genda ojja kunoonya one day one time. Era bakunoonya? Sijaga nti bannoonya be nasigala nabo era bendi nabo. Bw'olokoka like bakukubira amasimu senga ajajja side ya daddy? Kyali muganda waffe mukafiiri okay. Just like that? Yeah. Not you taking it easy. I know it's hard for my dad. It was really hard for my dad to digest it. But yeah, took it and even recently to our meetings in sister and agenda from like 5 days ago. Like me when I meet my dad, never kid it. Of course, but it's the respect. More. Whenever I meet my dad, never kakumutwe. Ninyambali chitete yechiwambu bulungi. Notola salam. Yeah, mutaya salam. Salam is just a greeting. Nane mubuza ne mugamba, "Hey daddy, bichi nenga achimanyi nalokoka." Eleno muloko legend, have peace. Gwa twala mami. Mu buloko. Wa mwaloka mulumu ndigumu. Namutwala nenga nze yasookayo. Nze yasookayo nendabayo. Because I remember that day nagenda. Nasooka nensabira mu churches enjawulo. So one day nali ndi ne wa border. Ngava ku Garden City. Banneeyo mu byaffe tweyiya.
boda nampisa ku kyakya okubbiri nga nange nokyaki yakakande nga bulijjo muwulira namugaa sooka oyimirire neŋŋenda. The moment I stepped through bati ku mulyango I felt peace. Nempulira nga muli ninga ashakinga nga mpulira emirembe. Nenyingiramu neŋŋenda mu office nembabuuza omuntu ayagala olokoka akola atya. N'angamba ogenda kujja wano wenenye ebibi oyatule. That's what I did. Nenfuna olunaku neŋŋenda. Nobiwandiika wandaba nnyo nga abantu babiwandiika ku mpapula. Wandiika nogamba ndi mwenzi nebaka n'abasajja bano bonna. Ndi muyaaye, ndi mukumpanya. Basically repenting n'okwatula ebibi byo, which the Bible tells. Oluusi obulira ng'oswala abantu okumanya ebibi byo. Obiteeka bati ku kkaadi n'obiteeka waggulu. Nedda ebyo si bibi byo. Ebibi obeera wekka. Obeera you're doing it alone. Obeera awo nga n'omulala ali awo. You're right. Leera notandika ndi muyaaye. Nga wenenya. Like ebyo ezo zolaba prayer card. Ebyo ebeera ebirwadde ebiruma omuntu. Bye yeetaaga Mukama mumukolera. Ezo chats eza green. So biki ebyakyuka mu bulamu bwo okuva lwakkiriza Mukama? Nze kyemmanyi Katonda yasooka n'amponya. Ekirwadde kyonna ebyali binnuma. I used to be sick. Nga nange mami wange ekiri ekyali kimulumba nga kati nange olwo kinziridde ekyolubuto. Nange nkeera neneenyiga olubuto nga lunnuma. Katonda yasooka n'amponya. Nanzijjako obuzito bwe nalina ku mutima. Ruth nalina obuzito. Obuzito butya? Busungu kiki? Ndowooza byonna nga biri combined. Nga ndi awo naye nga nzitowa. Mba nange era kino nkibuulira buli muntu andaba omulokole yenna oba newaba tali mulokole. Okwenenya ebibi byo tekumanyi kintu kirala kyonna. Owulira nga weggyeko ekintu. Okwenenya ne forgiveness. Nensonyiwa buli muntu eyankola ebibi. Nembuya nga I'm a new person. Nentandika okuseka. Nenfuna obulamu obujjudde emirembe. Nga mpulira buli eyankola ekibi. Nga mpulira nina ebisuubizo bya Yesu. Ngamba Yesu nga buli nga nina Yesu wange. Ebiseera ebyo biki byali byakunyiiza? And bw'oba olina byojjukirayo? My dad. Sijja kikweka. My dad yalekawo mami wange. Yatulekawo. N'abeera ate ng'ali ku bakazi balala. I'm one person atayagala polygamy. When I hear polygamy, I can even break down and put it down. Nanti obusamu bukikkiriza. I don't care what they say. Abaana abakulidde mu polygamous family, if you bring to this interview abaana abakulidde mu polygamous family, they're traumatized. How? Trauma weziri. Oyinza mulaba nga akuze. Manyi tubika trauma. Nondaba wano. Naye nga tomanyi. Most of us are neglected because just imagine Ruth ng'olina abasajja bana. Abasajja buli omu alina abaana. Time ogenda funa. Togifuna. Tosobola gifuna. Wadde obusamu bugamba okubalansinga. Olaba nze. My husband ne bba wange. Tulina abaana bana wamu. Sometimes you don't even get time for your kids. Yes. Because you're overworking. I know. N'otafuna budde. So just imagine a man ng'alina bajjaali abana. Abamuwa headache. Abamucojja. Abamukola. Nga balina abaana. Ng'ate balina abaana. We would have gotten like opportunities to go in good schools. Togamba ebyaliwo senga kyali bwe kiti because Katonda yali yakitegeka dda. But nga omanyi human minds ogamba. If my dad was there, nandibadde maybe in somewhere even better. I would be a good person. Nandibadde nkola kino. Nandibadde nkola kiri. So byonna you regret. Ogamba nze Ruth ntandise okulya ekigambo I love you from my dad. I think like 2 years ago. Okugamba n'ogamba daddy I love you, no more hug. 2 years ago. Duite kyabangawo. Era nga tulaba mu bazungu. Beekozaaki. Naye nga kituufu. Abaana bange, I think kyenasaba Katonda kimpadde sigenda kwewaana nnyo mbuki but eky'omuzadde okubaawo. My husband is a family man.
abeereddewo abaana bange abagamba nga wabaagala abatwala ku ssomero abaceekingako He's present basically. bwe babeera balwadde waali bwe mba nkaaba ajja kubeerawo anyeege ku mugongo. Embeera eyo yakukosa etya ggwe nga Jalia? Byankosa era yankoseza ddala. Nina ebintu nga bwe nkugambye bye nali njagala taata wange abeerewo naye nga ne bw'abaddewo aba mukambwe nga togenda kuddukirayo n'ogamba daddy oba kino oba daddy ki ng'obeera mu fear. So my dad is there. I love him. Twogera. And I wish maybe a little bit softer. Nga kati bwali wakati yakuze kati he's softer now. Omusonyiwa? Namusonyiwa. Nze munange sikuuma busungu oli ne wankola ki? Mugamba okay, thank you. So kyo kyolowooza abaana abo traumas bayitamu ezindala z'olowoozaako? Kino kiri by the way. But there are lots of witchcraft ne mu families. Most of their lives bambiziri zaali destroyed because of ate nakyo olina n'omukyalo kyalo nakola bino omulala. For the people ababaddeko ne bamaama ab'enjawulo kaŋŋambe abamaama ab'enjawulo, they know what I'm talking about. Era bw'obeera ng'oli eyo nga you're having a mind of getting a second wife, maybe this is a sign for you not to get one. Teri birungi biri eyo. It's just to fulfill your desires as a man, but teri birungi. Nja kufunako omwami gwe nja okubuuzaako, nja okukyazaako ku mwami Ambuli. Baba n'emirembe. Bo obuzibu ki bwe bafuna mbu baana abakazi ab'enjawulo? Maybe ayinza okugamba nti nina engoye nnyingi luba luganya okuntuuka oba nosilugololeka nyambale luno. Kati n'onkubuulira abamu ajja kusobola n'okugamba nfuna emirembe. But I'm telling you, bw'ofunanga omuntu mu bantu otuulanga n'oyogera nabo abasajja abo abakulu oba teri peace. Imagine Ruth okubeera awo omusajja wagenda ku mukazi omulala. Naawe mwennyini you're tempted to do other things. Actually there are lots of infidelities in those polygamous marriages. Omusajja ekasi yabeera nti alina abakazi bangi n'abakazi because in the actual sense tojja kubabeezaawo lwakuba nti abasajja bo bakifula nga kiri official. Yes. And even most of the kids abali mu family oluusi gasiraba taata oyo right. Era if men do DNA ojosanga ku baana abiri olinako bataano. Oh dear, nga butabeerako ddala. So nze kyankosa. I wish my dad was there. Ne mami wange teyamusanga nga alina yekka. But I wish he was there. N'abeerawo mami n'amulabirira. Okay, I wish I wasn't born in a polygamous family. Kanjogere bwentyo. Wejjusa. Nejjusa. But I'm glad that generation curse yavaawo. Generation curse twagisaza mu linnya erya Yesu. Amen. So all the Christian, my brothers, abalokole, they're focused on having a single family. Kubeera nti nina mukyala wange, we talk. I'm their big sister most of the time, but our advice. Toli mukambwe? Ndi mukambwe. Akadadi kakulondoola. Ndi mukambwe nabagamba kati kubanze mbala okuva ku w'omukaaga, which is my brother, kati namutwala mu US gyali mu US. Ne tudda ku w'omusanvu ata my friend oyo. Nabagamba temuzaalanga nga temuwasiza. Kutandika kuzaala mu bakazi ab'enjawulo. That's a good thing. Abaana ne bakula nga toliiwo. Nabagamba mulindeeko. Kati mu family mulimu bino mbu nazaala ndi 15 omulenzi n'azaala. He's a boy, naye n'azaala boy or girl. So yeah, so I told them, take your time. Tewali mu rush mu kuzaala. And they're really like, bana bawuliriza. And I thank God for that. Do you have kyabadde bayita daddy issue? Daddy issue or like nga engeri tafuna mukwano gwa daddy. Ogunonyanga nnyo mu basajja abakulu. That is why wayagalanga bakulu. Nze omukwano nagufuna mu bba wange. Daddy love. Kankyogera bwentyo. Saagenda nga mbunoonya daddy love nakitegeera teriiyo tuwanyagenda gye. Naye omukwano gwonna ngufunye mu husband wange, Mr. Matthew. Akubadde empeta. Ndi mukyala wa mpeta. Anti proposing addi.
byakwedda after the second born, the first born. kati tuli awo maze okuhavinga baby wange ono omuto gwe nina amuyita Eddie kati nkoye long distance nemugamba bw'oba tompasa kuntwala mu America tubimale akuzaddemu nno wekyanga empola nemugamba tubireke nangamba ate biki nina okujja nkole proposal nemugamba proposal bye biki nemugamba sebo ogenda ogula empeta baadeze simanyi soft love ey'abakazi be baleeta ne bamusurprisinga n'akaaba nasooka nadduka oh my god yagenda mu dduuka nga kwendi n'agula empeta eno nangamba yiyo si eyo nemugamba eyo nnungi gireeta n'agireeta I love you nemugamba yitawo mpase nemugamba mpasa ontwale mu America mpulira mbikoye twahavinga issues netwawukana ne bba wange kuyomba long distance nemugamba mpasa ontwale mu America nga nekyomwana nekiwali olowooza nti okuzaala omwana kijja bonde ejja kuba tewali we got better but nebiddamu nebyonooneka kibanga walaba ekintu nekitokotamu nekikka nekima nekyesera so when I having oyo omwana owokubiri twawukanye actually twayawukana muko ne bba wange. For how long? Should I say like a year or 2 years? Wow. Yeah, 1.5 years, 2 years. Kati we twaddamu okwogera nemugamba onjagala mugamba mpasa ontwale mu America nkoye ebyokubeerawo nga ndi lonely mu nyumba. So then he came, we did a simple wedding of 20 people. Nera netugenda ku Africana ne tulya lunch ebintu bya decoration simanyi mu mukazi kola diko ku mbaga ye twagenda erubaga ne batugatta netuvaayo netujja ku Africana ne tulya lunch abagenyi baffe ne tubasiibula netweddirayo mu woteri ne twebaka ku makya ne tudda ewammwe twali tubeera Nansana nga nafuna ennyumba yawe Nansana nga we tubeera kati naddayo nangamba we nakuterayo empapula za marriage it's going to take longer wabula kati abaana bange already baali ba America nga balina American passport. How? Nanti bw'obeera ng'oli American citizen gwe oba omusajja omwana oyo ensi yonna gy'omuzaaliddemu automatically omwana oyo aba mu America ogenda ku embassy n'omuclaiming child born abroad n'afuna passport kati bange yali already he was an American kati abaana nga already balina passport zaabwe za America nangamba omanyi kye twatukola tusabe visitor visa olage nti ojja kuleeta abaana bw'otuuka eno nkutera empapula za marriage which was easier kati nesaba visitor visa naye ne bagimpa ate ayina Abamerica eyakulabisa ku nyonyi first time wali wagirinnyako dda? Nali nagirinnyako naye nga seeyo empanvu 19 hours kati nenjifuna najja nankimala abaana netugenda mu America awo obulamu bwange ate eyo nayo neiba chapter n'okuba ettendo ntandika obulamu obulala kati obwo obulamu bwe nali nyennyonyi bwe bulamu bwe mundabamu kati. How was it for you okuba nga ovudde e Uganda e Nansana kati oli US family ogirese eno mami omubadde muti manyi obulamu bwayitamu mami ali sickly how was it for you? Mami wange namulekawo naye saagala mulekawo but nengamba kamulekawo for the better bintu bingi ebyabaawo so mami wange nemulekawo nengamba omanyi mami ngenze nze kuyiiyanga bulijjo. I knew I would give her a better life nandi eri of course ffe nawe tugenda ku Bulaaya ogamba waliyo obulamu obuli better so bwe nagenda obulamu tebutandikirawo kuba better butandika na buzibu so adjusting ndi lonely mu nsi engwira ate lonely omwami oli naye omwami engeri akola ankubulire omuntu ng'alimirizaawo family mwami wange akola nga keera ku makya ssaawa nga 10 n'agenda n'akomawo saa 2 ez'ekiro kati he had to work more because gyendi yali yabeera mu ka 1 bedroom apartment ke tulina okufuna engazi so he had to work more nga mulaba atoba musajja atwatoba akola ng'alabirira anti munange ekyo kye twogedde omuntu tava wano n'agenda Bulaaya n'atandikirawo okukola taking a time empapula z'okufuluma si byaffe wano tyofunye ekicuba era oli okukozesa nga tolina mpapula baziyita mpapula which is like a work permit oba ofunye green card so
it takes time era batono abava wano natandikirawo okukola so natuuka nentuula era ezo idea zonna ez'okubeera ku social media zajja kubeeramu okuba nti ntudde waka then netandika okuyiga okubeera ku social media bwekityo tiktok eyo nezze luvannyuma eze oluvannyuma mu bulamu bwange nga mmaze eri okuva YouTube Facebook biki ndyoka nzija ku TikTok. As a business owner you should never miss out any social media platform. Be everywhere, and that is me. I show myself to the world. Kati eri gye wasookera eri yonna wali otunda ki? Byonna mbadde mu business nkyagirimu. Nasooka okubeera makeup artist nensiba enviiri nentunda makeup nentunda weight loss tea nentunda skin care products. Ebyo byonna gye gimu ku mirimu my own gye nkoledde mu America. Gye watandikirako okutandika nga otandise okukola. Gye natandika. Kati idea y'okubeera ku fake like ku social media okijjawa? Being bored. Ogane lwaki kikosa internet eno? Nagamba being bored. Nengamba okubeera bored. Why don't I just go to YouTube nenkola bu makeup tutorial. Netandikirawo nenkola bu makeup. Nembeerako ku internet and people loved me by grace of God. Nebanjagala. Social media abantu asinga bafunirako depression. Gwe weekuumya otya okulaba nti nno osigadde oli sober? I don't respond to negative comments most of the time. Yes, olumo like any person who's failing out. Nesiddamu ebyo nekuddamu nekolera video namba nankuvuma olinga bino. The moment you start abusing someone oba oyisa abantu 100 okujja okuvuma, and that is actually ekintu ekyonoonye abantu bonna boolaba batandika nga bali okay. So ngezaako kwewala ebintu ebintu nga mamwe kampuleke. Okay. Because ebintu byange byonna byenfunye ku social media ebirungi mbifunye mu bantu abanjagala because I'm a happy person. Sivuma muntu. So byonna ebirungi mbifunye. Kati lwaki mba ngenda ku route etagenda kumpa sente? Okay. Nze tunuulira sente. Mpulira. Ate wogera ku account ya TikTok omwami tomulaga always. Lwaki omutukweka nnyo? Kyekyo twasalawo emirimu gyakola. Nange nensalawo okwekumira ekintu for myself. Njagala nnyo bba wange. We can tell. Yeah, ekyo kyo sijja balimba. Okay. Njagala nnyo bba wange. So ndaba ng'ekintu kijja kundeetera ennaku oba oli atandika creatingawo. I'm like, you know what? Bba wange kamulabire. Actually, it even makes me more money. Ezo videos ziraba ezo nga talabika. It keeps people coming back for more. Okay. Oli agiddamu n'agizoominga. Eyo gy'ozoomingira nkola sente. Ozikola otya? No, bo uploading a video, they give you money. For real? Yeah, bakubako obulango, bakuwa sente. Batu batuwa sente bulijjo. DOP. Ne batuwa sente. DOP tabanga alya sente zange. Doza zirimu ensi oba ezikkirizibwa monetization. So nze ndi mu US. All right. So abantu abasinga baga nti obulamu bwe tulaba ku social media so tubeeramu ddala. Is that you? Bwe tulaba ku social media? Part of the statement is true, but nze honestly ng'obulamu bwange buli ku social media. Yes, mpita mu bizibu n'enkaaba. Nobeera nga oli angry, but sirina bulamu bwe nfaking oba buli bwe nteeka ku social media kyesiri. Okay. Ndi mulokole. Ndi muntu ali happy. Ekyo kyo neebaliza Katonda. If I enter in an environment nga waliwo abantu abanyiize, kizibu okubaleka nga banyiivu. So ndi musanyufu era kyendaga ku social media. Ndi muntu I'm a family woman. Njagala family. Can die for my family. So njagala kyendaga ku social media. Ndi business minded. Era kyendi. So sina life gye faking oba. Are you a good cook? Yeah. Yeah, ndi mufumbi mulungi naye obuzibu bba wange ate ye he's super like. Ate ye nammenyawo. Naye ng'eno mbalala ndi wa kabi. Naye bwakuba ejjiiko. Kati kumera eyiyo n'ey'omwami abaana basinga kwagala ani balaba ng'ali mufumbiro. Balya nnyo eya daddy alina emmere gy'afumba alina engeri gy'agifumba. You know, ati kati nina akatabani kange bakayita Michael. Kalina akajanja nga taata waako.
tekalya masavu tekalya kintu kyonna kirimu grease like, kati daddy ate ye emmere gy'afumba afumba emmere eri healthy afumba chicken breasts ezitaliimu nze eba njagala kisambi ekiriko sikiri yeah kati my kids baayagala emmere yaffe yonna naye daddy afumba nange yensinga okumpomera sijja kulimira mmera ne mugamba fumbako leero oba oli ku mulimu genda kudda bambi nga akufumbidde ekinyeebwa ekirimu ekyennyanja ekyakimanyi nkyagala nnyo era kankimugambire wano bambi abaana bo nabera exposed ku social media once in a while mbaleetako nali mbaleetako nnyo but I saw like maybe sirina that right for now okubateekako ndi saagala kuteekayo obulamu bwabwe oh Michael is doing this oh my God Salma is doing this so Salma ye muwala wange ye uploadingira video bwe ngazina nga omanya how old is she? She's 15 okay yeah she's 15 so ye uploadingira video ne baganda babalenzi naye to bring out their personal life ekyo mbadde nkyakiganye why like nakizuula recently omukazi yagamba bazadde bange banteeka ku social media nga sibyagala so mbaleeta nga wogamba mutabani wange mumulabe ko mumwe kape naye nga sikyaleeta their personal things okubagamba about their lives so deep yeah so do you think omuwala waffe ali safe okubeera ku internet ali safe okay I think ali safe I'm seeing something in her God is showing there is something in her do you guide her? Yeah, I guide her. Okay. Of course, there are lots of negative people. Bambi badoko olusiba mugira but namubuulira. How do you handle omuyambako otya because olaba abantu abakulu social media eyinza okutwala mu depression naye ate omwana njogera naye kyokyo kyokka kubanga siina we mukwekera social media tebimumenya abaana bakuze okay so siina we mukwekera social media naye yabira akimanyi okay amanyi mami mudirinzi wabintu nebi nabimanyi olina engeri gy'ofuusemu nga maama wo eri abaana bo are you friendly like your mom used to be with you? Yeah njogera n'abaana bange we have like our time tugenda tulabako bakamuvi oba nembe bakakubisambi nemubuuza how was school oba netuvugamu nobatwalako nga wolaba supermarket n'omubuuza olina byoyagalayo omanyi omwana naye n'okumuwa natakireeta nomugulira ku bwokula nemuvuga nemukuba music mu motoka nemuleekaana so I'm friends with my kids. Abaana betubakuza ne Uganda siba bakuza mu USA obakuza ng'eri oba kewajja ne nansana kewatwala nako ne sapatu olinamu w'okubamu nze omwana wange actually kankubuulire kino kanti clearing so many people bagamba nti abantu b'omu America abaana tebabakwatako obyogera because tobeerayo nga bw'olaba wano Ruth nti omwana wo omuwa empisa n'amanya nti mama zivuddeko n'omuwaamu ekisapatu bwe kiri eri just tebakugamba totocharinga kuba ku mutwe babi akabina omwana alina kyakoze babakuba era nange omwana waba alina kyakoze kiri extreme sitera nnyo kwagala nnyo kukuba nnyo but waakola ekintu mugunjula so neeri mu America bw'otagunjula mwana wo poliisi ejja mukugunjula ate eri tebagunjula kulekawo bajja mutta so era abaana abalinga wano mu Uganda wolaba abalina empisa weebali abakuziddwa n'abazadde ababa n'omutunuulira omwana wange nsa omutunuulira bati n'amanya ky'ogamba n'agamba maama agambye ngende nziggyemu empale nkole bwe nti nkole naabe so mbakuzanga maama era mba disciplininga mba rewardinga nsobi ki nga tuwumba mu maaso biki ze tukola abazadde oluusi tutira obuzibu n'abaana baffe obukambwe ennyo namala okuyiga obukambwe tebulina kye bugenda kutwala nnyo yes beeramu nekanaako obuzadde omwana kaakutyamu but never be too harsh eri abaana bo love your kids bawe ky'osobola okubawa wa abaana bo naye ne bagamba omwana tomuwa omwana muwe ng'oba oli waaba onoovaawo nze lumu nawuya mama navyo ng'ayogera ku naga omwana mukoze ekyo omwana wo mwagala Resi wotayagala mwana wo tewali bamukwagalira I agree so omwana wo muwe ky'oba osobodde si buli kimu naye omwana wo muwe mwagala
I know that statement. Abantu abamu wajagira biti. But ba motivational speaker benyinyi abamala obibagamba. Ngadde mabega. Right. Ngaawo omwana. You know? Nago omufudde oli komando gyali. Wanange nja muwa. Ekyo sijja balimba. So yeah. Thank you so much for your time. Thank you so much. Kiva kuki kano tekatalekeka abantu okuva kutoka tumaze emyaka 7, right? Nadda ngo Oluganda takyalumanyi. It's papara. Oh my God, what's that? And Coco? Naye omanyi Ruth manyi okubeera ebyo ebintu ababikola be baana abagenze ng'abaana baffe mwaka gumu myaka anyway aba yeekoza omuntu omukulu kino ekitwe nga kyamala okuyingiramu Oluganda lusobola kuvaamu olina okuba obanga obeera mu 24 hours mu bantu abatwogerana ku Luganda accent yo kyuka naye nze tukozesa Luganda waka n'omwami waffe Muganda omwami wange musajja Muganda so mwogera Luganda Munnamasaka empisa eri awo abaana bonna bafukamira bawange munanga agunjula abaana he's a good father era ekyo ngenda kimugamba he's a good dad yani Oluganda erinnya ly'Oluganda eryo yaŋŋaano lyogera nga ye Mr. Matthew mukirabire nnyo Muganda tumwagaliza birungi byerere ye bali kutwagalira mu bituufu byennyini ebyo yalokoka naye musajja mukatoliki safena tukkiriza mu Kristo alokoka ddi amalira waali okay musajja ategedde Katonda kubanga muto amanyi Katonda we so okugamba nti afuuka omulokole Mukama waba akyagadde ebiro bye tusabira mu kanisa ajjako wano n'aba prophet wange ngenda mu bakatoliki omala kutuukayo n'ogamba it's the same right ngenda mu bakatoliki n'ensaba yeah so it's all the same just kugamba nti nze ndi mulokole nti waffe tukuba omuziki tutendereza okutulawo omusazaamu menya oyokya namuyigiriza osazaamu era bw'aloota ekintu oba n'oyogera ekitaka nsazaamu olinnya erya yes I like that oyina ebbuba yeah nina ebbuba biki byokola nga obifunye ebbuba nzimba Mr. Matthew nakutunako naga alaika abubye lumu yayogerako n'akawala ku airport n'aseka nako namugamba ddayo otuule naye mu nnyonyo ngende naye ati waddayo ng'alagawa mba nsaaga golokaaba mba nsaaga nina ebbuba naye kati ebbuba tebikyaliwo thank you so much Mukama akonjagalire Amina thank you so much Ruth I can't wait to have you again ngoteddayo ebipya banange kituufu bana mbeera bulungi bye no wait ali ku TikTok nga Jalia Wilder everywhere YouTube Jalia Wilder Facebook Jalia Wilder Instagram Jalia Wilder post kyo kiraba kita Threads Jalia Wilder ai nagala ku Threads maana envaayo kyekintu ekyatubowa banange nga twali excited naye man tekyakwatayo ba bulungi nze nteekayo waaka wange n'ensiriyo okay so in Uganda omuntu aba akwetaaze asobola okufuna like for makeup and stuff nina edduuka lyange wano e Uganda liri Ntinda opposite St. Francis baliyita Jalia Wilder okay enamba ozimanyi eza nsinzibu namba nzimanyi manyiko emu wagituwe it is 0775 okay 68 25 24 toseera munange nkola ku baclients bange bamanyi kye bagulayo ajja neyanza nnyo okunnangirako mukwano bana mugere muwagire mubeere bulungi ciao bao